Okay, waliwo byempulire sagala biteeka wano nnyo soke mbinoonyerezeeko sagala nnyo naye ekyannumye nti omwana ow'obuwala mu kugenda mu mokyalo okumukeberako abamukebedde nga talina lulimi genda mpola omwana ajja sala kano kajja otandisa bagenza okukebera omwana twale maama ng'ayogera nti neeno mundaye nga babijjeemu ebitundu byekyama oba nawulidde bubi maama yabadde annyonnyola omwana bamugjeemu nga talina lulimi oba kitegee maama yabadde annyonnyola like waliwo body parts ezamugidde tugende mpola ku nfa y'omwana so wekibeera nga kituufu maama kyeyayogedde nti yatuse ku mwana we ng'ebitundu ebimu tebiriimu kubanze you're quoting verbatim kubyogerwa there is a very big problem teyali badde nga family epakuukirira ogenda okuziika wabeera ng'aliko ebibuuzo ebyo ebiyitirivu ennyo unanswered questions abeereyo asobola okubeerayo ripooti neevaayo ey'abasawo postmortem nejja okitegeera kakati awo nze weninamu obuzibu otudda ku Brian White nga ye ebyaddala nze wenalaba esitoola eyo ate nga bawaga Brian ki kubanga abaganda abazungu balina olugero olugamba nti the bigger they are the harder they fall but abannayuganda obuzibu bwe tulina nga nange oba muntu alidde twerabira mangu omusajja omugenzi Isima yatugamba atya pay attention to details kakati if you don't pay attention to details naye mu story ya Brian White wonna wano kyetwagaana okuteekako ennyo eriisa eddala waliwo stories ezagamba nti yali South Africa emirimu gimu gye yakola gyali gya bwajjajja story wagiwulirako okitegeera kigatta King Michael kye yagamba akyusa amaloboozi naye because narrative yaliwo yali yassende kugaba kikati gitwagoberera ennyo nitwagoberera the history that details the history of this gentleman kati Brian wafuna emiswiba egyamugwako ffenna gye tumanyi obukola we bazinga ku musota ne bugulya bamafia be yatugamba abamulima empindi ku mabega n'abakola ki abamutuusa okudduka mu ggwanga erya Uganda ne yeewogoma gye yali Dubai n'akomawo wakomawo twebuuza natusuubiza kambaka natusuubiza atusuubiza kiwani kololo biki yali akomawo the return of Brian White ebigaana byonna batimba ne banners omusajja najjukira ndowooza nagamba tovanga ku nnono abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey Y, the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi, nga Mickey Y natambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV. Right now, Victoria University, Joystar, Norada Auto Parts, NE. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi
yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe nkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Story Kampala. Welcome to Shalom 256 is happening. We're to Gamba. It is happening. When you're Shalom 256. Don't forget to subscribe. We're subscribing. Each and every notification every time that we upload. Nze Shalom hadadi kawesi wanakuwa na kusoma zili asatu. Wabala wanakurumu. Tumareko omwezi gwa October ntambi. Neche chichuse. Chechichuse ndisikyabala nakushala. Nalaide tele kudanga ku Liverpool mupira gwangwa dde tumago. Choize mu October. Chenze mu October. Bo Liverpool mbinyo. Mbinyo. Era n'abaana bange ndi bagamba kaya batemwagiranga Liverpool. Wadde Musa kuli city yammwe. It's a very stupid team. Anye Siroti yajja ne golo yakutta team. Bamusindika. Ajamalewo team eyo. Naye nga byebyo tebyagenze bulungi. Arsenal, congratulations. Arsenal is the strongest team in Europe right now. Bagenda okwagala. No, they must. Yes, Arsenal kwangula Premier League. All signs show. Because abantu abali badde bamugoba Manchester and Liverpool, wala they are crumbling. Then Man United ate yotoswagite ya kuchikopa. Tusoro okwangula ata. No. Tudda musambani. Tudda ko Nottingham. But tetwagala kubera ku pressure ya chikopa. Talambu Nottingham ebadde tekuba. Eyinza okuba ffe. Anti yenkugamba kati awo Arsenal yekulaga nti yekyagenda. Timu nga costing just goals 3 season yonna. Yego boy Arsenal. It is a very strong team. It is kiri okwogera nga fa manufaa bakyogera but game mazima. It is their season. Season ya Arsenal. Webalemwa. Balina okugoba Arteta n'emiggo. Nyamutwala Brian White n'amoocha. Oba ne bakakolera kika Arteta. Senga Arsenal tewangula Premier League season yeno. Brian White amooche Arteta. Brian White mochi w'abantu. Si mochi w'abantu. Ate si mochi wa gonja. Nenchirese bulesi. Arteta alemererwa. Brian White Arsenal yeri bulungi ennaku. Kyayo. Teri agigoba. Ani agigoba? Spurs? Chelsea? Liverpool? But Chelsea had started well. I know. What happened? Katali mujja kumeka Chelsea. Oba ya munana. You're lying to me. Taji sadda. Ndambi olimba. Munana mwenda kebera hiyo tebo. Chelsea mcha munana. Kyekisoboka. Ate yakomeka sebo. Ola Manu ya mukaaga. Twali mcha kunena. Buni negoba Sunderland negoba nani? Arsenal. Bournemouth eri mcha kubiri. Ejavayo. Bournemouth. Tottenham eno vayo mcha okusatu. Ola bino nefo kati olaba Arsenal yekulembedde. Igenda kitwala. Bournemouth eno okuvaawo. Tottenham eveo. Sunderland eveo. Manchester dewo. Liverpool eje. Mani yambuke. Tugamba ya mtopu fa Mani. Of course kadi Mani kadukire mu Champions League bitano kati. Bilibitano kati. Ebayongera. Iye bala top 5 edeyo mu Europe. Then season ejja tuliko tukitwale. Oyasola kuva buvye Arsenal ebadde jezimba. Kuva 2-2 mu 2-2 ebadde ezimba. Yetegeka. Esembere olaba esembera. Kati this season webere ekitutte tekyewuunyisa. Kati omuwagizi wa Mani talina kwera ku pressure ya kikopo kyonna. Kyakuddayo mu Bulaya then consistency ne bagibuildinga then 2027 2028 probably ne batwala. Kankubuuza. Lwaki nnyo Kasa mcha 12 ate ng'ekola bulungi. Ate badde ekola bulungi. Newcastle yamala empira ng'etano nga tegoba jjukira empira ya soka. Nga tegoba. Etandise kugoba wano. Nilakbanza empira gyemmanyi timu zensiba. Gyentegeera. So ebadde by the way. Bwetubane kazigwe kapo. Tusooka obwe tukeerako mapula weekend. Nga bwe mugattagatta. Ogenda okulaba nga essaawa 2.
Ogatagatta sebo. Sebo. Naye mukama kasuku ku macha ku big size show. Agatagatta shwa tamu bashalo mu bwakola ate ya 10. Ogala kola nga ali musawe mu kitundu. Nga sabe sawe Muzungu asasula mu America. Watch time. So kulanyiriza abantu gwe olugambo lwangu nembadde. Abali ku Shalom 256 tubanirizaako nnyo olunaku olwaleero gye mutulabidde yonna. Okwongera okubeera nga tubaniriza ddala tubakulisa emirimu gye mubaddeko. Abali ku mikekero, abalwadde, abajeera. Tubakwasa Mukama Katonda okubeera ng'embeera agirongoosa. Namwe abafunyeemu ebikikinike ebirungi ennyo mwongere okubeera nga mwekwasa Mukama Katonda. Ebikikinike si byebizibu. Ebikikinike. Yes. Ngamba ali akaddako ono ate yanjula. So bannaye mu mbeera yonna ffe weetuli okubanga tubawa information show yaffe eno y'okulwokuna ebeera ya bwongo bwongo. Era njagala ogiwa erinnya nga lyekuusiza nnyo ku bwongongo nti omubuyabuya tosembera. Anti kati gwe alina onnoonya erinnya gwe alina ku magezi. Nze alina obwongo. Tukankola n'omusiru. Kale kwegamba. Mbadde gamba ani Frank. Yes. Waliwo ekyazze e Kampala. System kyatandika I think 3 years back. Byalobye anna. Kyatandika emyaka 3 emabega. Abali e Kampala kati Jebbikwata. Kyebasinga okukola abali e Kampala agenda nga alina amabeere matono. Abana b'omu Kampala. Kyatandika mu myaka ng'etaano emabega. Abala b'omu Kampala. Amabeere gabanga matono kyakola. Buno obutono bubeeranga obukonde obo. Agenda n'afuna olubuto. Nga si lwakuzaala. Ne luweza emyezi 5 ng'amabeere gagezze n'alugjamu nga kyagala gejja mabeere. Kiri Uganda Kampala wano. Jangu ekisaasi, jangu ekyanja, jangu ebulabira, Najera, jangu ku Salama Road, byebikate ebiri e Kampala. Omwana ngayagala geza mabeere. Abantu akyalina mu ngende bankuba emisozo gejja mabeere afuna olubuto. Ne lwampa nga ku myezi 5 myezi 4. N'alugjamu. Kati mabeere gijjuka gagejja. Kati wamala ogejja nga jjamu babikola mbayina. Ndekana. Ne bemmanyi banza kikubuulira. Olinga ekiruubirwa kyo ekyokufuna olubuto kulugjamu amabeere gagejje. Amabeere gagejje. Then for what we gagejje? Nanti baganya amabeere agagezze bwe gakyaba wala. Mbugabongerako. Nebeera bidenti abasajja fate. Ebisajja ffe nanti katali yeri amima ngeje jerege jambo eriti. Wayo kata. Yajika yemu mutonga nnyo ayo kati. Nkalaba maso gakali mu ngalo. Maso gakali mu ngalo. So kati bebiri e Kampala ebyo Frank Antami. Omwala gana afuna olubuto bwamala okulufuna ne lweze emyezi 4 n'alugjamu ng'amabeere gagezze. Kati abalu mufunisiza. Gasigalayo. Ono abalu mufunisiza kabadwa amugamba ki? Lwavuddemu. Kati ekitegeeza bonna bali mu business ya kwetunda abo batyo. Bakola mu town. Kati bana bafunye excuse zali abagambye langa omusajja talina buvunaanyizibwa lujjem. Tawujja ki yagambye. Zali yakyogedde. Zali yage olabanga omusajja gwogenda okuzaalamu yeebuzaabuza omugamba nditola myezi 5 bwe yeebuzaabuza tasalawo obutolo kwata olujjemu tukendeze kuleeti abasingo mother. Oba tubatandikira I have you some. Agree with it? I don't agree with Zali. I don't agree with Zali. Tandikidde ku Zali tumaze mukama waffe jembi. I don't agree with Zali. Bamala. I don't agree with Zali olw'ensonga. Tuli mu society eno Shalom. Tu wafa banafuyiza bannyinaffe. Sister baffe. Kubanze nze maybe because nva mu generation eri enkaddemu munansaasira. Generation ffe gye tuvaamu y'abazadde abamufa abaatukuza without necessarily obuyambi bw'abataata baffe. Wakulanya singo ngamba generation yaffe mama yayiyanga nga Facebook bayiyanga bamama baffe wonna oyo ali yatulaba n'oli okitegeera nga necessarily tekiri because they were hard workers. Kati ffe generation yaffe abaana tukozeza abaana ab'obuwala abali lazy abasuubira nti buli kimu kyonna kyagenda okufuna mu bulamu bw'ensi ayina kubeera musajja nekibeera nga kipromoting ebintu nga commercialization of marriage and relationship and sex all together. Oli n'agamba n'ayogera n'agamba nze okufumbira omusajja omwavu omusajja nga talina kiro kitegeera bo nga mind ye ekisookera ddala kiri nnyo monetary. Naye nga relationship oba marriage yali badde center of it yali badde love. Ebikola mbazungu nanti yonna kati ngenda ku examples impitirivu nnyo nti bano bonna balina that mindset of money with them obufumbo obuteredde kyogamba gye wali nti at the end of it all after getting this waliwo abawala bangi nnyo nga ya aiming okufuna omusajja omugagga agenda okumuwa buli kimu namuwa n'ebbangalo namuwa n'emmotoka within 3 years of 4 ng'abimanyidde ebyo. Kati kugamba nga ate waliwo kiri ekibanja ekinene ekya love nga ali empty.
but love webeerawo nga gyonoonyeza bino bijja because ebintu bino ebyobugagga betulafuubanira tebiriiko garanti nti biyinza n'okubeerawo. You've seen stories of omuntu nga badde alina ssente bbiri emiswiba ne gijja n'addayo ku zero kyogamba nga obufumbo obuddukamu era ng'onoonya omulala. Ne if virtue of love ebaddewo virtue of kindness ebaddewo nembeera muzzeeyo ku zero obeera olina hope nimusobola okuddamu ne muzimba n'omuntu ono because omwagala ate omukkiririzaamu. Naye to building the society y'abaana baffe bannyinaffe ab'obuwala bo ng'ekibasooka mu bwongo bonna nti embeera gy'alimu ye tagenda kugyekolerera kugijjamu waliwo alina okugimugjamu which wasn't the generation of our grandparents and parents. It wasn't. Also, I don't understand that thing. Why would a man work hard to marry a poor woman? Ebyo byonna ninafe abaala abaavu tubabooli. Kati nze muli nalirowoozezza nze kale maybe nze kyovula baffe tetugwagwa nnyo mukwano mbu biki okitegeera walina okubeerawo laavu. Shalom ffe saawa zino kati saawa zino ndi musajja ali singo naye nalibadde ndimu okuyaggayagga nti nfune sugar mami ampe kasente ansasulire renti angulira emmotoka nga bannaffe abamu ab'obulenzi abaana ab'obulenzi bangala obunani naba baganya okukola nga balowooza nti embeera agenda okugibajjamu yeba sugar mami. That is the generation with bread. Webigana nga bayingira ebisiike kata sugar mami bagana nga bayingira ebisiike baana bamusoke ensonga za kugaana kukola baana bazzukulu bambuleera kati kiri ku side y'abaana ab'obuwala ne side y'abaana ab'obulenzi ne tugaana okukuzibwa with virtues ezo ze nkugambye ng'omukwano kindness love compassion tolerance n'ebirala kubanga singa tubeera ku element ya ssente weziggwawo nkya Shalom ng'ofunye ebizibu ng'omukazi akwagaddeko ssente mwina abaana 2 3 ng'agendewo omulala era nga kibeera bwe kito paka ddi naye teri kintu kinzijuza mutima nga mukwano nga kwagala not money nga ggwe ayinze nanze naye we are built different. Kati saawa zino abaana bonna bobula kyovala banti ffe abaana ab'obulenzi naffe tustepinzeemu back ogana okukomitinga kubanga otyamu n'ogamba wenkomitinga ewa Nakakanda oyo oba Angelo oyo omanyi bigenda okubeerawo ebirala nti kati nga kutandika kwanjula budget $25,000,000 okono kukyala okuggwako okwanjula ne kujja maaso awo budget ya $10,000,000 okuvaako embaga ya budget ya $2 3 wekuvaako omufunisizza olubuto name revealing 1 month pregnant party because gender sex revealing bakola obuntuntu bonna ogenda okulaba nga relationship yona eri commercialized nga weetamiddwa gujogende makanisa gonna gye bagatta abantu bamizikiti obaluddawo laba omusajja abeerako omusanyufu. By the way, it's always ladies who are like definitely because ekintu batutakinga ko toll y'amaanyi nnyo burden economical burden y'amaanyi naffe because twagala okuprovinga society ntubasobola twagala okuprovinga family yaabwe n'ogenda kukwanjula nkuliko ebintu byabukadde nga 2 3 oba kitegeera because of the society kyetutaddemu kati saawa zino ogenda okwegendereza nga abavubuka abeerawo naga kali yeyombekere kambeerawo mirembe gyange abamu bibatamye ne bayingira n'ebisiike lwebyo naga nze abakazi tonnyumiza okitegeera. So version ya Zari eya singa omusajja yeebuzaabuza jamu olubuto naye tetulina kutuuka waawo Zari. Lwaki? Singa tuteekateeka omwana ow'obuwala ono tuteekateeka omwana ow'obulenzi ono omwana ono ow'obuwala Angela tonakomitinga wa ntambi asooka yeetegereza entambi before kibayitanga courtship ekisooka ntambi mwagala element ya love eri anti wuliriza kale love gijjeeko tugende kale ku kya sente bo kye bagamba era ntambi mwetegereza oba obusobozi akola ki oba n'abeera abulina si bino byakwesanga ku Kevin na kiro kimu waliwo movie night mugenze mwega danze ofunye olubuto mu those circumstances n'entambi najja ddwegaana kubanga byali byakibwatukira gamba berambo nolonzeeyo byali byakibwatukira akati tulina okuteekateeka omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi nga we kyali luli owasizza mu family ki kati tetukyabifaako oli nabeera nga alina omwana w'abandi myaka 4 5 balina n'abaana banene nga ne family tekola ki temumanyi akati ekyo nze wali Zari wagamba yes kitegerekera kirumira kimenya abaana b'obuwala okubeera nti akubidde entambi alina olubuto lwa myezi 4 ntambi yeebuzaabuza. Should I continue with it or not? Biseera ebisinga wali yagadde olukeeping naye ogenda beera single mother ogenda beera naye singa obadde empowered ng'omwana ow'obuwala ng'okola ng'oli empowered
Tambi ne weebuzaabuza njalulabirira ozaala omwana wo n'olabirira olubuto n'ozaala omwana wo n'omulabirira naye lwaki nanti lwaki osobola okukola ebyo singa Ntambi wali omwagala nga byalaavu tewagendayo bino byampankuwe kano kafuna kali tekafuna ebya gambling katulina okwewala embeera za gambling mu relationships zino okitegeera netuddayo ku nnono eri ng'omukwano okutugugwamu nga guli intentional ne kati essaawa zino abaana ab'obuwala balina kyabaza omwana ow'obulenzi aba ayagala naye kwetaasa naye nga tewaliwo kiruubirirwa kyakukola family tewaliwo kiruubirirwa kyakuzaala tanaba yakubeera ready n'ebirala naye nga nekisinga obukulu era fe ababirivingira mu bitabo ebitukuvu byonna tetukkiriza kutta killing obeera ossa obulamu wafitaseeyo buba bulamu nawulirako ogundi papa kyali takkiriza mu abortion bangi ababadde nga bajja the one who died bangi ababadde bajja because kati mu states ezimu kati mu America for example mulimu states ezikkiriza abortion minister akkiriza mu nsi ezimu mulimu weebityo naye nga by all merits by all metrics sikkiririza mu kujja mu lubuto kuba kutta bulamu kati Ntambi under some circumstances me I would Zari one Ntambi ofunye jebbi mubadde akufeze mbagala kwebakako amaza gambye omugambye ndi lubuto lwa myezi nagamba nze sinatuuka kuzaala sineta kati mwabira ddala senga otono olulekamu olwa jebbi ogenda fuuka single mother ku myaka 2 kakati ate singa attempting okulujjamu n'ofiira obulamu Katonda kyabaasazeewo waliwo ate risks nyingi nnyo mu kulujjamu ze mutatunuulira ng'ovuddeko kufa waliwo ebirala ebijjirako nabaana oba neekola ki nga togenda kuddamu ng'omwana nga gwe baali baakuwa oyo gwe wajjamu teri abantu abali mu kubonabona essaawa zino nga tebafuna mbuto because bajjejjeemu embuto oba okitegeera so waliwo omuvuka nga tolina muzaalamu nanti waki wagendayo in the first place kyenkugamba tusooke tutereezaawo for example omuwala agenze omuvuka tamwala agenze mujjako ssente oto ne lukwatayo lwaki atalujjamu nanti kitegeeza nti guluma yaguzza lwaki wagendayo in the first place gumikiriza ebijja nabyo byonna kubanga wona atemputinga okujjamu olwo olubuto lwa Mark n'ogenda ewa Francis ogenda kujjamu embuto mmeka omwaka ojjamu embuto 6 ogenda kusigala otya tutuuleko ne ku risks za abortion kale tugendeyo ka science maybe it depends tugendeyo ku science from genda mugundi mu ddwaliro mali stops waliwo story gye nakola this year ey'omwana ow'obuwala yali asoma ku this university eri ku Gaba Road KIU I think one of KIU ba East Africa one of those omwala yafuna olubuto era embeera zetuli mu kwogerako nagenda makaga gayi namu ebiraga ebiki ebihabo ebiwa byali bihabo abiki ogenda okulaba omwana atandise okujja omusaayi na bleedinga nyamuddusa ku one of those medical centers eziri ekatwe gayi naye namulemerera namutwala ewana ekiruddu nafuna na taxi okumutwala omwana nafiira mu taxi story yonna gikola njijukira so tutuulireko ku Shalom ku risks that was KI something of that kind waliwo risks eziri involved awo waliwo cases ezijjirako okumanyi bayita okujjamu olubuto okutta obulamu kale katugeze kwanza nze wensinga okutunuulira Shalom tebala njala tutereeze nnyo wali ogenda okujjawo Ntambi ng'omwetegereza because wona ogenda ng'otomera leero Ntambi nogenda ewa Shalom nogenda ewa gundi okitegeera kakati at the end of it all byonna yes Zari mutegeerera ddala bulungi nokyayogera naye tulina okuddayo kugere bibiri emabega tutereeze naddala mu nteekateeka y'abaana ab'obuwala naffe abaana ab'obulenzi okubayigiriza values obutapapiriza okwetegereza abantu okukola awo nawona bwekiggwera Shalom waliwo awo wamu kukola kuba nti waba talina busobozi nga yeeganye bikoze bitanga ojjamu lwaki twempowering omwana ono ow'obuwala kubanga newaba kalasigaza omwana nga Shalom akkiriza oba Ntambi akkiriza obuvunaanyizibwa obwo nebayita emyaka 3 Ntambi n'ava mu bulamu bw'omuwala omwana ogenda kumutta Ntambi kale akkiriza lulabiridde ozadde Ntambi afudde oba mufunye obutakkaanya akufudde single mother omwana wa myaka 2 ogenda kumutta awo tulina okutunula ono mukulujjamu Yesu Ntambi aganye naye ne wabakkiriza nalabirirako omwaka gumu ku myaka 2 3 4 5 10 wagaana obuvunaanyizibwa obwo omwana ng'omusulwa kasasiro katuddemu twempowering ennyo abaana ab'obuwala abali eyo bakitegeere nti wakati mu kusaba omwenkanonkano kubanga mukisabye nnyo equity tulina okugusaba mu measures zonna nti omwami what man can do a woman can do okuba kunoonya mirimu tugende tuginoonye ogende okole oba otandiseewo kaki whereby Ntambi waviira mu bulamu bwo
olina wotandikira togenda kasinga nsi gimalayo. That yes gunje sose tulange biva Beaver organic and natural health products abasangibwa side zaawo Emmengo. Dr. Senjobe Richard yakugamba nti bannange asiika obulamu omukolo tugenda mu November. Pozi November mwezi gugenda beera gwaki? Black November tukwadde mwezi gwa abakyala n'abatuwe bavubuka. Okay. November tumwe avuka ku Beaver. Bavubuka mugende eyo. Noko kwasa n'omuntu wajja badde zikuba toyingira mwaka mpya ngo ine ebirwadde. Yes. Genda akujjanjabe. Tokkiza Yesu kuzaalibwa n'amagumba gakuluma. Genda ku Beaver. Tokkiza Yesu kuzaalibwa. Natowangala mu kisawe gwo omusajja ali. Kitofu nnyo. Genda ofunika wake up call. Wake up call je kali. Yes. Bicho birabya ajjanjaba. Ajjanjaba allergies. Ajjanjaba okukolola abantu balina ebifuba, balina ssenyiga. Kalangtoni kuwekali. Bano abaziira. Sinuses. Abamira. Abekibobe. Abasiira mu nnyindo. Abalina emigejjo y'ekibiri ku muntu. Obese. Abakyala abali embuto bawanda abalina ebizibu mu mawugwe kituyita problems, abalina sinuses, abalina pressure, masavu mu musaayi, abalina byonna endwadde ez'amaaso, endwadde ez'amatu, endwadde ez'amanyi. Ontakola kamera yaffe zwawunga. Yes, yo buli kimu bulwadde bonna abujjanjaba naye ekyenjawulo yajjanjabisa butonde. Obutonde teri side effect mbu ate nameze ka 10 amaaso gaduma agenda ku wake up call. 10 anzibe nyingi. Nengo yagala kakasa kyenda. So gende menga obere ngofuna obujjanjabi ku Beaver Organic. Dr. Senjobe jali akulinzi. The number of Beaver is 072 60 24 27. Nanga tuine nsonga lwaki enamba eri mutwe fa abasajja. Mpola. Akawungezi. Tambi. Obutagala kukola kuno abasinga story mu kutambula ya Brian White. Yes. Abantu banyenyeza nnyo abaana abaala okwagala ebyafungula. Story waddoji oli analyst waddoji agenda okwangula ja Friends of Shalom best analyst of the year. Okay. Story ya Brian White eno ntambi okiraba okya walo tulaba abambagamba wabulagajjavu wa police abambagamba erimu ebyekubira abambagamba anko bola musawo mu Italy ntambi. Now ogenda kunzikiriza in preamble nsoke mbulira abantu story as is, then we analyze later. Okitegeera mubimu ku byo ndibukusoma n'obukedde olwokuna olunaku olwaleero mubimu ku byo poliisi yayaziza amaka Brian White Brian Kirumira agasangibwa Salama Road. Ebyo bikulu nnyo. Okitegeera omwana nalubwa amakalo w'emyaka 5 gye yafiiridde. Enfaaye n'okutuusa olunaku olwaleero etankanyizibwa kyekituufu waliwo okubagana empawa. Bukedde wandika negamba nti ensonda zigamba nti omuwala ono yasangiddwa ng'omulambo gwe guliko ebiwundu wano wakulu nnyo. Abamu bagamba nti byavudde ku kapipa kati kansomewo wano bulungi nnyo kuba kakati wano wali ekinyusi Shalom. Ensonda zigamba nti omuwala ono yasangiddwa ng'omulambo gwe guliko ebiwundu. Abamu bagamba nti byavudde ku kapipa ka gaasi akaatulisa omulundi gumu omuliro ne gwokya abaabaddewo n'ebyabaddewo. Gaasi sirinda ke kapipa nti bakalese kagiraagiramu. Okitegeera ensonda zigattako nti waliwo eyakolezezza omusubbaawa ng'amasannyalaze gavuddeko nga tategedde. Akoleza omusubbaawa waliwo gaasi amasannyalaze gavuddeko. Bikulu nnyo ebyo biwuliriza nnyo ali eyo. Ekisooka gaasi abeera luddawa mu ffumbiro. Kandi osobola ogikoleza mu ffumbiro nga misana. Bwadde bwa misana nzija gaasi oyo nga y'omu ku bye babadde bakozesa mu kufumba ebyewaka yabadde tasibiddwa bulungi ng'ayisa nga bw'olaba omupiira gw'eggaali oguyisa omukka nti bwe yakolezezza akapipa kakutte lumu omuliro. Uli omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango yagambye nti ebyakazuulwa biraga nti omugenzi yabadde akolezezza omusubbaawa ogwavuddeko omuliro. Oyo Onyango agattako nti omusubbaawa guno gwakolezeddwa misana era yafiiridde mu ddwaliro ekirudu. Amasannyalaze gagenze bakumya omusubbaawa emisana. Gaasi ali luddawo ojo. Ennyumba nti ya sitaani nti kizikiza kyonna kubanga anyway analyze later. Agattako nti omusubbaawa guno gwakolezeddwa misana. Ekyewuunyisa Onyango agamba nti omuliro guno gwakutte misana era Nalubwama yafudde yakatuusibwa mu ddwaliro ekirudu ku ssaawa 8 ez'emisana ku Mande. Leero lwakumeka? Leero lwakuna. Wano
ekimu ku bikyanoonyerezebwako engeri omusubbaawa gye gwakoleezeddwa emisana okuggyako ng'ekisenge kyabadde kijjudde enzikiza naye ate era gaasi afumbisibwa atera kubeera mu ffumbiro era nga kizibu okuba mu kisenge ekikwata enzikiza emisana. Mu ngeri y'emu waliwo ebyogerwa nti statement ezasoose okukolebwa zaabadde zikontana ku budde akabenje we kagwiriddewo ng'abamu bagamba kawungeezi ate abalala nga bagamba mu ttuntu. Kati wano waliwo contradiction. Abamu bagamba in the afternoon, others are saying in the evening. Omwogezi wa polisi yakakasa n'agamba nti oli yafudde saa 8 olwamaze okufuna accident yalifuna saa nga 6 ne bamuddusaawo mukaaga kitundu we watyo nnyo wakulu. Kyokka waliwo abagamba nti omugenzi yabadde akutta amafuta ga petulooli bwe yakumya akati k'ekibiiti teyajjukidde nti agalina ne gakwata omuliro. Amafuta ga petulooli anti kati ulira anti stories kati zitandise okukyuka. Kati Shalom ekikwewuunyisa eno story ya petulooli yabadde akutte petulooli ng'agenda muteeka muki wabaddewo generator nti atwala kuteeka because we have to understand, we have to scrutinize. Ani akuba essimu bane mujja kunnumya embwa manager tiswana ekuluma nawe omusajja omukulu ototya embwa MC Mayor tuli mu kamera omusajja omukulu n'otya embwa madongo wandi ndi ku kamera nyo ku Kevin naguze embwa Maltese anja ntulabe naguze Maltese era ngenda kuba ntambula nayo kati oba otya embwa gwamanyi mu motoka ya embwa yaguze embwa naguze embwa endala kapa ngenda zigoba. Ulira Shalom mbadde nkubuuza tulinawo scenario ya tulinawo gas ali mu nyumba saa bamuleta amusibye waliwo yamwerabidde ekiziga kiko tufunye kando lyaguze kando ate omuntu akutte kando wulira wano omuntu akutte kando yerabidde embwa ataalina ne petulo omuntu omwe alina kando yalina ne petulo ate yerabidde mbu petulo ali muki ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Kibuuzo ekikulu kati tudda ku sayidi ya petulo akola mulimu ki kuigniting ebintu ng'emmotoka ebintu nga generator oba wakala generator ngaja gakusola generator watu tulina okwekibaga kibuusabuusa njagala nkuwa 360 degree kyobulamu njagala nsongewo benefit of doubt. Waliwo abagamba nti omugenzi yabadde akutta amafuta ga petulooli bwe yakumya akati k'ekibiriiti wano akutta amafuta ga petulooli. Tudde mabega omugenzi akutte kando yagirina mu ngalo yakutte ne petulooli yakutte n'ekibiriiti omugenzi oyo nalubwama yabadde alina emikono 10 oba kitegeera. Amafuta ga petulooli bwe yakumya akati k'ekibiriiti teyajjukidde nti agalina ne gakwata omuliro. Omugenzi yabadde mu bwangu badde alina ebirowoozo simanyi kuba omugenzi yerabidde mbu nkutte petulooli ate n'akwata akati k'ekibiriiti akoleeze omugenzi yadde mwerabize nno. Poliisi egamba nti omulambo gwa Nalwama gulina ebiwundu ku mubiri. Poliisi egamba nandibadde mbalaga ka video akwata so akakkiriza no ku YouTube naye ka video fe tukalina akateeka mu ngeri ya black and white simanyi baba jakagaana nenga bu video tuyinza okulisinga ojuka shodi twakola ne bagalo jijjayo bu video bwo tubulina ngate yali nnongi naye omwana yafudde bubi yayokebwa mulyo gwamwocha face yokka yetajja. Poliisi egamba nti omulambo gwa Nalubwama gulina ebiwundu ku mubiri okuva ku mutwe mu faasa wano wonna nga yebasala n'okudda mu magulu era byababuse nnyo. Kyokka taata wa Nalubwama wano wakulu Ssaalongo Tom Mutyaba bano agamba nti omubiri gwe ne feesi byabadde n'ebiwundu ate ng'avaamu omusaayi mu nnyindo. Ati omuntu alidde tandivudde omusaayi yeefumbye munda ne gutandika okuvaayo. Yes. Omulambo gwa Nalubwama eggulo gwaggiddwa ekiruddu ne gutwalibwa e Mulago okwongera okukebejjebwa. Oluvannyuma baguwadde abazadde be abagututte ewa Brian White ate abaddeyo nga bagamba nti alina okubakolera ku kuziika kubanga yavunaanyizibwa ku kufa kwa muwala waabwe era yabadde abeera naye. Wakati wano kasooke malo basomera kuba bino bintabula. Ssaalongo Mutyaba ow'Ekitende yagambye nti muwala we yali nkuba kyeyo mu Buwarabu biki agatako nti okufa era yabadde agatako nti n'okufa era yabadde mu maka ga Brian nti ne mukadde ako Brian ewaka yabaddewo nti naye yafunye ebiwundu. Tuddeyoko mu katambi muwala alina petulooli alina akutte kando ali mulumu omuli ekizikiza akoleezezza ne Brian waali awo mu kizikiza muyo gumukwata ne Brian White. Wow. Mutyaba eyabadde ne mukyala we Regina Nakazira mama w'omugenzi yaweze nga bw'atajja
kusirika okutuusa nga bategedde enfa y'omwana waabwe entuufu. Amyuka omwogezi wa poliisi era akomyewo wano amyuka omwogezi now this is Luke Oweyesigire yagambye nti Brian White yakoze statement ku byabaddewo wadde eyakizida nga naye akyali ku bujjanjabi olw'ebiwundu bye yafunye. Yagasseko nti bagenda kukebera kamera z'awaka bye zaakutte ng'ebyo bye bagenda maaso bazuule ekituufu. Poliisi wano yeekulaga poliisi yeekulaga nti yazudde kando yakoze poliisi ate wano yeekugamba twena kwebuuza ku kamera tulabe ki abaddewo now which is which oba kitegeera Shalom ne wesongerayo na story eno tugale ku ssabo ne wesongerayo na waliyo ebyessabo ssabo bano kyadde musawo muganda wadde ne samasaba waka ebyamasabo poliisi ge yazudde Brian White eggulo poliisi yazzeeyo mu maka ga Brian White okwekebejja byonna bwe byabadde gye yasanze obuyumba obw'essubi n'obw'amabaati mu luggya. Obw'essubi bwabadde bwetooloozeddwa ebitoogo ebyasimbiddwa nga bigimu bulungi. Mu kibangirizi ky'omu nnyumba ky'obuyumba obwo wabaddewo obulala kyokka nga bwo bwazimbibwa mu ngeri ya kuserekebwa naye ng'ebirimu obiraba kubanga bwabadde bwazimbibwa mu ngeri ya weema. That is tent. Bwabaddemu kalonda ow'ebintu ebyenjawulo ebyabadde tebitegeerekeka n'ebizibu okunnyonnyola. Ebirala mwabaddemu sigiri ezayokyebwako obuntu obulinga obugulu bwazo kyokka nga bwakolebwa mu ngeri ya kasaalaba. Bange mwaddemu n'essabo ly'abayindi okusinziira ku babaddeyo mwabaddemu essabo eryaffe ab'ekinnansi nani nga mulimu ebyo byonna ebisangibwa nga mulimu church ebya church ne church nanga mwere na mulimu ebyabayindi Krishna mulimu ebyabahindu buli nsinza teke mubadde ojjira nga yema anko bula mwakutwalira kati lubala adagala luyitale oba adagala Luganda tojukira Michael yatugamba nti omusajja amanyi okukyusa amaloboozi bange mbwadde wabbeeyi mu nga consultation yakakadde okukonsa okigo okukeberako oyo otya kakati story that is the story for those abadde batamanyi wetambula kati kano ne bagatwalira sakozi bayinza okugeetaaga fa bagamugulidde talina ssente twalire sakozi haji yakoze story naye tumuwaddeyo akantu so zekyembadde ndowooza kikino mu story eyo story ekya developinga era nga byenkusomedde mu mawulire ago there are three contradictory stories satu ezikontana kati bwebwe obuzibu Shalom mu stories zino zetuba nazo stories za Uganda ezijja bwe zityo ekisooka wabanga waliwo situation oba incident erimu okufa kw'omuntu ekifo it has to be condoned off as a crime scene okukiggala ne bateekawo ne tapes obu ne bwetuuluula ne beera crime scene bakakensa ne bajja aba forensic ne bajja with their gloves on ne batandika omulimu gwabwe omukugu okunoonyereza wano mu Uganda w'osanga nga story yaka breaking up wet abamawulire ne tujja abantu ababulijjo ne mujja abantu ababulijjo ne mujja ne muyingira ne mutamparinga n'obujulizi ne crime scene yonna netugyonoona. That is the biggest very biggest problem and challenge nakira omugenzi Isimanga afudde nga buli alina simu ajjayo bw'ati astreaminga live kana okustreaminga kwali baddawo nga muli bali basemberera ddala ne kati situation ya Brian nga wagirabye abantu bayingidde ne munda era bedde ogenda okulaba nga obudda buli ejja gwe bakuteekamu olabye eki ndabye kino nakyo kakati now that is a challenge gyetulina tetusobola kufuna tebali tugenda kufuna kituufu simanyi kwale kulwa public interest amawulire go wega toyegakola naye kulwa okunoonyereza okutuufu okuzuula ekituufu police oba investigative team eba ina okutekinga charge nebeera mu control obuzibu obuliwo nabo tebali believable abanoonyereza nti ebitongole byaffe biri that rotten nga omwogezi wa poliisi mu Kampala gwe statement abantu nyagamba oyo ye bw'ati twalina omwogezi wa poliisi wano yaliko bamuwumuza yalaba emmunyenye naye ng'omuntu ugira olaga naye gonna olinyanga enanga nga kyafuuka ng'ekizibumo eky'omuntu abalimba kakati ebitongole byaffe ebyo nabyo ne bibeera nga tebikyalina public trust naye nga ideally kyalibadde nti nno
embeera yiye ebaddewo police ezze because police ebeera kumpi temusala wano obiraba naawe bw'otwambuddeko baddeko mu America mu film kitegeere don't know the place. Yes, baddeko olabe film nezikutwala mu America Obadde oza muno waliyo kakati wekitewe kirina okubeera kakati nze obuzibu bwe nasoose okufunamu eno story yeeyo okubeera nti no crime scene nga we yabadde tampered with abantu ab'enjawulo ne bayingirayo buli omu n'abeera nga mouthpiece kakati nekibeera nga kizibu nnyo okuba nti waliwo narrative emu egobererwa nyingi ate kino tuvudde ku ky'omwana afudde katwadde amaaso ku ssabo atuli ku ssabo tuvudde ku ssabo tuzze ku gaasi tuvudde ku gaasi eno kando kati otudda ku saidi ya poliisi omwogezi wa poliisi okupapa kwaki mukulu Patrick Onyango yes I'm asking you Mr. Patrick Onyango lwaki tupapa ani akugoba Mr. Onyango who is chasing you on this story my very good friend Luko accountability tunoku accountability sebo wakati mu kwagala accountability tulina tekole kupapa how many police ya papi alikankubuze story ya Kayira ya wagirabako ani story ya Kayira yafa Kayira yali ni Museveni munsi na uli anga kwa yabyogera tebatuka ne bata ne Scotland Yard enonyereza kitegeza nti wabeerawo anything probably tegenda kupapya take your time ojene ne reporting ewedde kubaka kati sawa zino omugezi wa police mu kupapa yoma kugamba kando yoma kugamba omala adinafuta nageera bi yoma kugamba nti katukebere ku kamera tulabe byabadde tushabanye petro ne laberambo alina petro kati kugamba nti waliwo embeera y'okupapa kati mu kupapa kuno coordination ya information neberanga tujiruzinga kati bwe buzibu bwa police yaffe gyenjirina ko tewaba mukolo mutwalo obudde bwammwe munoonyereze mu general report even after 4 days even after a week kasebera nga mazima muzudde naye ebintu biberawo mu Uganda abamuwe ne badduka ewonyango oba mudachi musawa nga biringa kyakabeerawo musajja watu information kakati bitwaka nonyere ayogera ati ayogera accent ye waabwe saga yamwogeza naye ng'olaba waliwo okupapiriza okulyawo kubanga kisazo twamukutedde ensobi tusobola kubeera muntu omu agamba nti tukizudde kando yavuddeko obuzibu gwe muntu omu gwo owokubiri gw'ogamba naye kakati tugenda kukozesa kamera zaffe tulabe ekituufu ekyabaddewo kati kino si kituufu tuteekinge kino oba tulinde kamera zimale okunoonyereza oba okitegeera ekirala obwavu kibi obwavu general obwavu kibi mu bitongole bya police mu nsi ngamba obwavu tukole nnyo fenga abantu ekibwavu olese kyaki ekibwavu kyekya story ne y'omwana w'obuwala okitegeera nalabye family y'omwana w'obuwala nenjikwatibwako ennaku wakati mu kwagala okufuna justice ey'omwana wammwe afudde wakati nga mmwe muli convinced there is foul play by Brian White. They are convinced, the parents, there is foul play. Me, I don't know. I'm analyzing. They are the same people. Abale so mulaba Brian White abayambeka abawe facilitation ogenda okuziika. Oba kitegeera. This is the same person gweyagala okujjako justice. Omuntu akugulumiza enjala ate gw'osaba emmere. Abayambeko muziike muwala wammwe naye nga kale katugambe nti sagala nakyogera bwentyo nti bayambe okitegeera naye wabeera nga ye ate era gwe mwagala agiri kitegeeza nti element ya obwavu bambi otusaasira ekirala mwano story taata mwami Mutyaba gega amannya Mutyaba yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti kweno situation ya amasabo ne Brian okubeera omusawo Brian yamukolako emikolo taata kusazaalawe ntambi Shalom oli Brian White tewabirabe yakola ki yamukolako yasawula kusazaalawe n'amuteeka mu bulangiti n'amuwoteza kati njabono n'amuwoteza kavija kwa kajoja katalayo abantu Kula omukaga lwa wiiki ewedde omukaga Brian White bwe yamuyita mu maka gaabwe ng'ebyamutuukirako mu maka ga Brian White abinyumya abiddingana. Mba atambula wali omujju wa military bamuyita Muyingo nampita nakuba mu ngalo sebo komawo omukulu abayita azuukusa
onze ne tujja ne tuyingira twasiiba yalagira mwana wange genda ofumbe pako z'amazzi ezi bbiri emu ya mukadde emu ya muzeeyi n'agenda n'agafumba namugamba jjajja maze okugafumba ye nangamba gwe jatugenda nantwala mu ruumu yennyini mwagamba omwana wange muyajjiiridde n'olabye obusirinza siringa n'ayiwa amazzi mu bbaafu n'ayiwamu ne petroli nangamba fukamira nanyambula paka nandawera nambika bedikabu nanyongerako essuuka ngenda okulya petroli ennyingi nembikuba nebigweri nangabizeeko ngenda okulya omutima gwabika nembikuba nensuka nemugasejjawo. Mu maka gano poliisi ekuttewo abawala 2 obimanyi sitole nagigoberedde tatanga nnyonnyola nagamba Brian White oyo naye kennyini taata yagendayo n'amusawula mbu nanteka mu bulangiti nandetera petroli oyo nensinifinga nakoleza nali nziira nembyejjako nemugamba musajja gwo ogenda okitegeera taata yali awakanya bajjajja aliokejjeko bulangiti agisuule kataba mukube kataba jjajja bamukube okitegeera kati kansooka enkubuuza entambi Brian White yali awandiisibwa mu kitongo ekitwala abasawo b'ekinnansi kuba weekiri ekibafuga amafuta si akikulira wonya kyasenga kula nnama ekya Uganda n'eddagala lyayo kati nze abuuza Brian White afuuka atya omusawo omuganda abona bayaayi naye nze mbadde point gyambadde ndi mu kumeekinga titaata woberanga nene Sazaala yeerabuuza taba mwangu taata woberanga you are subjected to this man his magic and stuff n'abikolako n'obibuuka tukwita kubuuka mu ssanda yabuuka mu ssanda taata yacho akyogedde bulungi bwe yali abikula nga tassa n'atobuuka mu ssanda n'abuuka mu ssanda ekibuuzo kye mbuuza taata yategeezaako ani okwewala di situation ya mwala okutuuka nga akafiiriddemu Then the story manya sagala kwandowooza nga ba YouTube abalala abakukyaza nakye nawulidde mbu taata ne mukoddomi babadde bagezigezi nga bakola bonna bongabbuula akyusa amaloboozi najja nga yeesiza obunga najja kasekiza tuba abadde ne petrol najja kingitira engwale sokolanga omuntu nkyali ku story kesooke gwe sorry so awo taata wenamwebuuliza nti bwe byakutuukako waripootinga wa okuleka muwala wabeere ebbanga eyo yonna okutuuka okulugulamu obulamu okulusuulamu obulamu okitegeera taata naye abeera wakunenyezebwamu kkaawo nti yali yambye society ogamba ne Brian White omugagga abadde socialite nga billionaire atuuka otya okubeera nti no yakoowola yakongojjezwako there's a problem in Uganda August yali muzibu September n'aba muzibu October abadde atambudde October abadde abadde stories ebyo laba abadde aggwerayo bwana agate mundekanye no story kanjiba natwa Brian White okitegeera nti taata obulagajjavu obwo wabeera nga byayogedde ebituufu omusajja yamusawulako n'obuka musanda ng'olaba bya kifere lwaki twabako buti as a concerned citizen ategeeraga ne Brian White yatuuka okubeera omusawo okitegeera now kyannaku nnyo nti n'omwana w'obuwala yafudde she was the hope mama yalaajanye nti yabadde kabiriiti omwana abadde agenda e Dubai n'atuwa akasente n'akola kikati essuubi lyakoze eki essuubi lyaweddewo kyannaku bambi omuwala yavudde mu bulamu bw'ensi mu mbeera eyo naye kyasinze okunnuma eyo story Nyazaala tebamusawulako kwa Brian White waliwo byempulira nsagala biteeka wano nnyo soke mbinoonyerezeeko kuba famire yonna eyo amawulire ge nafunye okitegeera kiddawo kyogambye ati first poverty obwolo obwavu yes esaawa zino nti bali mu kufiirwa sagala nnyo bakkatako bakyahiiringa sagala nnyo naye ekyannumye nti omwana w'obuwala mu kugenda mu mochari okumukeberako abamukebedde nga talina lulimi genda mpola omwana ajja sala kano kajja otandise bagenza okukebera omwana twale maama ng'ayogera nti neeno mundaye nga babijjeemu ebitundu byekyama oba nawulidde bubi maama yabadde annyonnyola omwana bamugjeemu nga talina lulimi oba okitegeera maama yabadde annyonnyola like waliwo body parts ezamujjidde tugende mpola omwana onyo gasa amwokeza kando gyakolezeza emwokeza emuggyemu olulimi kando nga zokyantana tugambe tutya
naye they are the same people abadduko okuziika omwana oyo. Omwana yalina tulwakuba ffe omwana oyo abeerayo mukyala abeerayo bikisa ebbi. But Dad had said they will not bury the kid until they get justice. ate nga y'omwali mu kusaba gundi facilitation. Oba just like to take our time nga tala nakyamaanyi ku nfa y'omwana. So wekibeera nga kituufu maama kyeyayogedde nti yatuuse ku mwana we ng'ebitundu ebimu tebiriimu. Kubanze you're quoting verbatim kubyogerwa. There is a very big problem. Teyali badde nga family epakuukirira ogenda okuziika. Wabeera ng'aliko ebibuuzo ebyo ebiyitirivu ennyo. And answer questions. Abeereyo. Asobola okubeerayo, ripooti n'evaayo ey'abasawo postmortem n'ejja okitegeera. Kakati awo nze weninamu obuzibu. Otudda ku Brian White nga ye. Ebyaddala nze wenalaba story eyo. Ate nga bawaga Brian ki? Kubanga abaganda abazungu balina olugero olugamba nti the bigger they are the harder they fall. But Abannayuganda obuzibu bwe tulina nga nange oba muntu alidde twerabira mangu. Omusajja omugenzi Isima yatugamba atya? Pay attention to details. Kakati if you don't pay attention to details. Naye mu story ya Brian White wonna wano kyetwagaana okuteekako ennyo eriisa eddala. Waliwo stories ezagamba nti yali South Africa. Emirimu gimu gye yakola gyali gya bwajjajja. Story wagiwulirako? Okitegeera? Kigatta King Michael kye yagamba akyusa amaloboozi. Naye because narrative yaliwo yali yasende kugaba kikati gitwagoberera ennyo. Nitwagoberera the history, the details, the history of this gentleman. Kati Brian wafuna emiswiba egyamugwako ffenna gye tumanyi. Obukola we bazinga ku musota ne bugulya. Bamafia be yatugamba abamulima empindi ku mabega n'abakola ki abamutuusa okudduka mu ggwanga erya Uganda ne yeewogoma gye yali. Dubai. N'akomawo. Wakomawo. Twebuuza natusuubiza kambaka natusuubiza atusuubiza kiwani kololo biki yali akomawo the return of Brian White. Ebigaana byonna. Batimba ne banners awo. Omusajja n'ajjukira ndowooza n'agamba tovanga ku nnono. Never lose the winning formula. Never change the winning formula. Addayo ku winning formula agamba kage mwalabye. Era ku muntu oyali amanyi Brian White omukadde nga tusobola kugamuwa. Nakyewuunyiza nga Brian White abeera. Oba okitegeera. Naye nga yafuna awaali n'azimba essabo. Kakati ffe gye tukuze mu bitundu byaffe nga tusobola kuzimba ssabo ne batalyokya. Ffe gye tukulidde ng'osobola ozimba essabo mu Ndeeba, Kibuye, Katwe. Mwayinangamu omuntu omu yekka agala obeeramu yekka. Maama gundi mu Ndeeba. Ate yalina essabo lowooza. Yali eno Mityana Road. Talinayo ssabo ende. Oba yali etundira ddagala lye naye nga si ssabo. Naye ggwe essabo libeera tya Salaama. Emunyonyo. Salaama okitegeera. Beeka essabo lyabadde wamu. Nga weeriri. Simanyi waliwo ekinnya mu lujja ekinene mweringa empuku. Kakati ate ng'ekisinga okwewuunyisa mu byonna. The man is being guarded by the military police. Awo. Shalom. Awo. Kakati bibi ne bigenda okubeerawo because police balwadde be. Kaziza bakebereko. Oseriwala. Mwabakutte mu kaseera kakyamu. Bazzi bafunye ku Brian kyaddaga ba promotion. Nga bazze ku promotion. Omuntu w'ekyaso ogenda mu musawo. Sabe olumu emmundu yeetaagamuko jjajja. Promotion yeegaana. Jjajja nga teyaziriza gas. Ne bajjajja akoleka gas akwokye. Baleka kando. So Brian kyannaku nti abadde alwedde alina ebizibu ebimumala ng'agezaako kukomawo kubanga abantu bonna abapimi bafunamu spells bwe zityo bagezigezi Nicholas Sali bonna forex trader bonna genjagala onzigirayo omu tobola nti mu biseera biri nga tufuna abasama abajjanga okuva South Africa era nga babambamu omwezi gwa December ne baddayo ne basetinga ne bakoma okitegeera we batyo olaba ono omwana Don Nasa bamukwatira mu siringa awo n'abulaabulamu nategedde embuba akomawo saawa yonna we batyo babeeraawo kane Brian naye era kyekimu naye nti wakati we yagendera mu sabatika eyo yayina be yatugamba abaali bakola ki
abali bamulwana nga abamu bali mu gavumenti neje emisango gyagendako kugenda Luzira bali kubya mundu ojjukira bulungi nnyo tuli mu covid awo ebyabana abaana bebagamba nti no yabakabasanya neeteyako gas silinda empanvu ennyo oxygen nayaganyo gas silinda abala ntambi yasamira muli era ali oxygen nega yali oxygen gas cylinder ali oxygen kati awo nana bakinasmatoka abalabebe paka kudduka kali sawa zina abeewadde naye kinjali mu ddwaliro tannakunanyibwa ali safe ali mu kale sawa zino yewadde balabebe waberanga mission yali yakumukkiriza paka nga badde alina engeri gyabesimattuddeko kale sawa zino afananyeko omusambi wa Barcelona Pedri over the weekend nga Vinicius adribbling namukwata essati bwati okitegeera kati nabale ya Brian White yinsawo kumusika essati kuba katolede kifunye public interest already enfe kuontana ne circumstances ezo webiberanga bituufu byenkugambye binawulidde mu lulimi bikitinga bituufu okitegeera then Brian White is in for a very very hard time kaweddemu tekana sizaganda kaweddemu but a very very hard situation jalina okudealinga nayo but Uganda being Uganda we've seen people who maneuver around situations that is even much worse than that one okitegeera olabe byabadde embali linagenda katuuti omwana amute okitegedde mwana wani unstoppable twabira unstoppable sijaggeya naawe sijaggeya mbali mwa unstoppable sijaggeya naawe mbulire sijaggeya naawe je bikyade mbali mwa unstoppable ngaya kali tobaye muna bembale bali bagamba nti gwe ati ngamba tugende ku story eddako langa soko ngana tunakulanga musajja baleke bayiseewo ebintu amba mwesonyiwa abasaba Baganda mugenda ati nakalemba omusomi weddwa asa nene webusaba sabara ku stage esemba taxpekira kunamba esimu elia mpapula ziganye emirimu gyesibye oyine bizu bingi maka musajja ano babyo byonna kenda nakalemba akuyambi mpola mpola chicha demba omusajja oyo akali nawe yabadde nabako gwayita kalo mbulira lwaki wagira Bobi Wine unstoppable ayiza sente naye omusajja muno abalina wakutte obiwo kenzo bagala musuuza mukashi tomboya mwana oyo bamuli bubi bannaffe abali mu side ze Canada tulina bannaffe aba smart access bo bakugamba nti ku lw'emmere eri frozen eve Uganda omuntu abeereye Canada amaze ebbanga talyanga ku mmere talyanga ku lumonde talyanga ku matooke talyanga ku mayuni twingidde ogw'omunana ensenene nobeeraawo obeera ku KFC obeera ku bimere ebyo ebyamwe ebya firiji ebyo wano ono akuleetera emmere eya wano naye kutuukako kavanirangako okitegeera ekyenyanja ekiri smoked ng'ekyo lumonde ng'oyo muwogo ng'oyo nsenene kasooli nobeere Canada ng'olinyanga ali e Uganda babayita aba smart access emmere bajokuleetera ku mulyango gwo wennyini so provinces mpitirivu eziri mu ggwanga era Canada but whichever province gy'oli bawulira obubaka buno oba oli Toronto oba Scarborough oba Kitchener oba Niagara Brampton Hamilton St Catharines Kingston Windle Sarah Linden wonna okitegeera bano babikutuusaako bulungi nnyo ate n'ekyokubiri balina catering services abantu mukola emikolo webityo nga muli bannayuganda mwagala kulya ku mmere ya wano kuba ku namba eyo +1 jobi wafuna gundi wafuna +1 437 332 7894 kampisewo n'obubaka buno mangu obuvudde mbannaffe aba Sunday nagamba timu yange Rost and Rhyme JB ne Baker timu shamu 256 ngenda bafunira ne Sunday nganje busy Sunday birthday ya Jaden mchade ku Sunday kyokka ate nno gende banja gaitsoga mama wange ku Sunday abanya Grace na Kimera twali mu kukanya fako baveko ato chobo mayo chwe ate Sunday Nation tusoka twali Sunday Nation ku Sunday ojabe kwasaganya kasoli mulamu tebanna kocha tulina bannaffe aba Swangs Avenue kunaku olwa Sunday waliyo Rost and Rhyme jebi jotagendangako jebi tugenda kutwala ku Rost tujagigenda mu ekiro waka unge sana Rost and Rhyme nyuma saa kuva saa 11 alisa bidda mani ya somebody Saturday Sunday
I'm not sure. Kwa ye priority yange mu nsi. Kakati Tracy Melon agenda kubeerayo Cross and Rhyme eyo, wagenda kubeerayo Violeta, wagenda kubeerayo Violeta bam. Wagenda kubeerayo Violeta, wagenda kubeerayo Aziza Zion, wagenda kubeerayo ne Aeronex. Je bali kunaku lwa Sunday Aeronex. Ali awo. What's matter? Hidda. Aeronex Cross and Rhyme kegolo kombuze ebyekisirusiru. Sajja bajaga abantu. Oma yaliwo. November nga 2 tugenda kubeerayo Roast and Rhyme okuyingira emitwalo 10. Bovawo njalwala. He's a nice guy. Linchawa ko buba. Ye Aroni. Aeronex. Si Aroni omuvubuka. Aeronex. Anto tekamu swagger. Ayina akayimba akalungi. Nga ogamba Bovawo njalwala. Akajja katuyimbira ku Sunday eno. Okuyingira emitwalo 10 ku gate VVIP emitwalo 2 tugenda kwokya ennyama. So booking a sawa zino genda kwokya abantu ku salama kwokya ennyama. Genda flex pay onyige *291# embere ebirenge kutambulira bulungi nnyo. Roast and Rhyme ngeri powered by bannaffe abo aba Swangs Avenue era mu bufu bwe mwate weekend eberezeeko ngenaku z'omwezi 7 aba Aumex Music Business balina conference egibakomezaawo eya last year naliyo kati wano tugakola Nasty C. Yes wano mwe ba manager b'abayimbi ba promoters bayimbi nga music mutwalanga business. This is a kind of conference joino okubeerako egenda kubeerawo ngenaku z'omwezi 7 ku Motive awo Kampala abamanyi Motive awo ebugoloobi tugenda okubeera ngenaku z'omwezi 7 era bagambye tuno olunaku lugenda kubeera ne master classes za bwereere era balina panel sessions nga baleese top minds obwongo owaagulu kuva mu record labels ze Nigeria ze South Africa n'ezawalala nga Mavin Records, Wana Music, One RPM n'endala era ze zimu kusinga mu Africa oberenga mugabana ku business ideas zokutwala music mu maaso bannange era bagamba nti akawungeezaawo n'obudde butuuse tugende mu performances ezakabi abantu nga abayimbi nga Aboda, abayimbi nga Vini Masi, abayimbi nga Tunji, abayimbi nga Ecod naye ng'ate asinga obukulu ye mwana mulenzi okuva mu ggwanga South Africa omu ku rappers bensinga okwagala nganze ku lukalo olwa Africa gwe bayita Nasty C. Yeah, Nasty C ogenda mu ggwanga South Africa I think aka Kastayafa twasigaza Kaspanyo Vesti twasigaza nono ne gajja bayita Aris in Nigeria bitulina ba Emma Yabaga ba Luz Kainon ba A to Q ba Black Bonzi ba Ice Prince Zamani Kenya ne tulina Calligraph Jones ne Octopizo kakati Nasty naye ali muri jeyo tujje tumulabe kwolwo ngena kuzomwezi 7 kuyingira mitwalo 5 emitwalo 7 ne banga 7 ya yes ngabala kumekanga 5 ne milioni emu yange yanga 5 nga 7 yes nga 7 so mugendeyo ku tag ticketing genda ku Google teka mu tag ticketing ojja kubeera ofunira ddala bazise bata ticket ogendeyo mu mbeera eyo natukaziga yagaya mu ndoza zino nsigadde zineno anga twachali omunne mukama wange Faida nakazi bwavaayo tuba mwamwambalidde ku tutambye obuukira buli kimo mu Faida nakazi bwe yabyo nagamba the ruling party is comfortably seated at the top while the opposition is busy fighting itself. My observation online ani yabyogedde Farida Nakazibwe agamba opposition yerwanyisa kyokka ekibiina ekifuga ekinu buyinza kyo kiyeri waggulu okirabidde ekintu ekyo bwe yagambye ani yabyogedde Farida Nakazibwe mu bigambo bye ku X. So called them statement. The ruling party is comfortably seated at the top while the opposition is busy opposing itself. My observation online. Ekibiina ekifuga kiri waggulu kitudde kyeyagala wabula ate ebiina evuganya government biri mu kwevuganya byokka na byokka kwe kulaba kwange okw'omutimbagano. Namuzem Farida ku X. And I want to be as calm as I can so that point yange eguka. Farida Nakazibwe simanyi ngeri gyalabamu bintu naye Abaganda bagamba nti endowooza yo kyekyobugagga kyo dalaza mugagga muzibu n'endowooza bwe zityo mugagga muzibu n'endowooza bwe zityo ekisooka Shalom ng'okozesezza ebigambo byayogedde the NRM ye government etutwala is comfortably seated at the top. Tusooka ku line eyo emu
nabuuziza Farida mugamba mama Fadi iba naye si president basa kumawa se yali atunda namugamba how do you measure comfort kanayambisa ebigambo byange with all due respect Madam Farida nasagala kumwataakinga because sometimes tuluzinga nyo point netuva ku kinyusi netudda ku muntu Shalom kyakola nze nkwesa emotions kanewalawo nnyo so that antegeera n'abantu batutegeera observation ye yes yeera njiwe ekitiibwa okitegeera naye ate woogyeko enneenye ennyo n'okiteeka mu microscope tekola makulu lwaki namubuuzizza madamu Nakazibwe Farida kikyoyita comfort at the top kusaidia NRM okay bana campaigns are unstoppable awo nze kyendaba kino because wobuza omuntu nti no comfortability mu Luganda comfortability kyeki kugamba okusiga omuntu ekifaananyi ali okay nti omuntu ali okay ali walungi talina nabimutaataaganya ali comfortable wali buli kimu kitambula atudde entende kitambula bulala tambula bulungi tambula bulungi atudde entende ti NRM emyaka gye tufuze emyaka 4 mu mutwe gwa Nakazibwe Farida ntambi yes ate gwange si yabiwandiisi mu bwongo bwa Farida ntambi mu magezi amangi ennyaga Farida Nakazibwe alaba emyaka 4 eggwanga Uganda nga liri mu bukulembeze bwa NRM NRM eri bulaala nnyo buli kimu kyonna ekikoze tewali pressure wadde era bano abagivuganya bamala biseera kuba tebalina nsonga mu bwongo obwa Nakazibwe oba Victoria University obulungi ennyo obusaza ye bwatyo bwalaba ebintu kati kyogedde kyaki gye yasomera wano bakamutikira wano jojjuzi masters oba okitegeera so byebyo bebamusomesa nti emyaka 4 ye Uganda wagiraba. Did you understand that tweet? Yes. Tobala njagala nje breaking empola mpola tobala ndikula inyem esooka eya NRM eri at the top very very comfortable. Itukiza mu Luganda nti comfortable ye muntu oba situation nga buli kimu kiri bulungi. Nga tewali kishitaataganya. Tugende empola namubuuza. Government gyogamba nti eri at the top very very comfortable. In fact nasone mubuuza nti o measuring otya comfort nemubuuza nti mze mukulowooza okwange twali bali tu measuringa okusinziira one ne mu service delivery. The service delivery weberanga nnungi Shalom ku sente zetusasula abayibo musoro ne zikuŋŋaana ne zigenda ne bazibudgetingira zino zigende wano zino zikirire ku nguudo zino zikirire malwaliro zino zigende mu public service sasule zino zigende ku security zino services zino zikirira bulungi nnyo wansi. That would be very very comfortable situation singa kibadde kikolebwa. So service delivery rule of law enfuge y'amateeka nti sawa zino Dr. Kanokiza Besigye jagenda kuweza mwaka mulamba ali mukomera tagenda nko mu due process name baba yisaba bakwatiddwa bani bataliddwa ke emisango egitali mutuufu tebana kubiranga bawuzisibwa mu ngeri entuufu rule of law ebakubiranga nnungi nga Shalom ebakwatanga gwewe opposition figure nga Dr. Kanokiza Besigye ensonga zigenda kuleetebwa mangu nnyo bakitegeera that is enkule ye y'amateeka etali ya impunity nga mulimu nabakola ebintu ebiri wasa abakola ki abali obutaala awo twaligambi NRM comfortable at the top kikolebwa bulungi nnyo ne mugamba institutional independence. The institutions esawa zino genda kusiga eddamu zi judiciary genda ku parliament genda ku bitongole bya security genda luddawa biba kubanga byetengeredde bulungi nnyo twaligambe NRM is highly comfortable jeri waggulu ne muwe kirala ne mugamba nti political tolerance esawa zino nga tukigattiramu ne bannafa abakwatibwa owendowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. For example tuli mu campaigning period wano Shalom gye tulimu nga opposition for example nga Bobby Wine takkiriza bagenda mu concentrated areas ezirimu abantu abangi bamuyisa bbali
okitegeera hotels wabaddewo evasion ya hotel gye babaddeko erira nga bamulumbirayo ku lwaki oba okitegeera that kind of political tolerance bakubeera nga nnungi weeri twaligambe NRM is very very comfortable at the very top. Strategic vision y'ensi nga Uganda for example twali tulina vision 2020 ojjukira bagifulumiza twali tubigoberera ne baddamu ne batuwa strategic vision 2040 naye kibuzaako myaka 14 oba okiraba so ebyo among others betwalivuddeyo ne tugamba nti bibakubeera nga bikoleddwa then that tweet would have made sense for me uliriza it would have made sense nchali ku line ya comfort mpozi ngoluzungu lesimanyi no Ntambi did you understand that context no moya tweeting it bategedde context she didn't tweet regarding NRM leadership she tweeted according to the campaign ezili mu ggwanga damo gisome kanje kusome Ntambi Farida gisome tulabe oluzungu obanza the ruling party yechi NRM is comfortably seated at the top. Which top? Waggulu. That is the government. While the opposition is busy opposing itself. You sinagenda ko yakubiri nchali kwemu. The context ya nakazi. There is no context here. Ebigambo biri mu plain white. Nakubuuziza comfort chechi. Would NRM be very very comfortable? Ngeri mu kuteeka mu sente empeterevu nnyo okuyimiriza whatever the movement kiri mu kubeera nge bringinga omuntu ali comfortable ngo buli kimu kitambula bulungi okitegeera there would be the need of bino ebitambula bigenda mu maaso gwe wonoomukookooterako context nti yabadde ategeeza bwati that is the problem of okola ebintu n'obirekawo oba okirekedde example twabyeko wa presidential candidate agenzo campaigninga ate nga badi campaigninga ba candidates balamu tujabalaze kyabadde ategeeza ekyo kituufu but still kali kangende kwene ey'okubiri yes kyabadde ategeeza nakazi tomulowooleza njenza kimanyi kyabadde agamba mami Fadi tomulowooleza kyabadde agamba tomulowooleza there is nothing NRM is very comfortable at sawa zino oge mazima it isn't NRM is campaigning is not opposing NRM where is campaign here Museveni wabaka what is campaign kino nakazi bwakikoze nga ali nga context ya campaign gwacho mulowoleza nti ya campaign kyabadde ategeeza tukigende mu kyonna because tuwatuza okwanalizinga tuchirimu we don't marginalize we are not tuchigeza but this is nakazi bwezi definitely yakyogedde emisala bya campaign opposition eri mu kwerwanyisa nolaba opposition nga avuma opposition semujunganda arumbya abagundi ogundi arumbya abagundi statement zino ziri bbiri yes mbadde nkyandala naye tufe nnyo kwene ya mami Fadi acho nzija kweli esooka Ntambi olwanza nakazi no uliriza wonzija kwene esooka enebe ruzinga kwaje badde ngendo ogendako okitegeera wotateeka sira kwene esooka of what NRM is doing and not doing togenda kufuna question yakubiri why opposition bali mu kwerwanisa tuli kupeji Fadi wamufunye bubi kituufu kali namufunye bubi katugendenga tweet wedi katugambe Fadi si yagikoze nzijemu omuntu NRM is comfortable no chenjagala Ntambi otegeera when we are analyzing issues yakirese we analyze word per word nanti yakirese mbadde ngenda kwene yokubiri let's ask ourselves under which conditions or under which circumstances may have triggered Farida Nakazi to tweet this. Tuli mukasara ka campaign. Farida kyabadde ategeeza. Bw'okirese for about it in a broad perspective. Because tetutuusewo obutuusi by mistake mu campaign. Bingi ebyetoolodde. Tutunulira kyayogera Nakazi bwe. Tetugenda kitunuuliramu nti kyappeninze because when you're analyzing politics, you're not going to just analyze the period of elections. Nga wabaddewo build-ups to what we are seeing right now. Byembadde ndi mu kubanga nkugamba nti sirabawo comfort niwebera campaign sawa zino sirabawo comfort kusakali eri kankujjeyo katugende wano mu campaign period ekyogeredde mu campaign period yes tugenda awo nze likali kankujjeyo wanyuzo baba kusombuye katugende wano mu campaign period what is the state doing sawa zino mu campaign ekiraga comfort when they are using all the state machinery but they are not fighting their members what do you mean fighting? Because abantu opposition berwana. What do you mean fighting? I'm talking about fighting against
against the whole 45 million Ugandans. The opposition is opposing itself. I agree with Nakaziwe. So kulindeko gena mu opposition fighting themselves. Tudeko NRM eri comfortable mu kaseda ka period ene eyokulonda kali. Tujeyo perspectives nga opposition eri mu kwerwana nzikiriza bali mu kwerwana. Kyo yagala okuwulira. Sekyo bali mu kwerwana. Against a regime eri mu kubeera nga ekozesezza impunity, eri mu kubeera nga ekozesezza all the state machineries ali badde zeggwanga onto themselves. What do you expect? Is that comfort? How? Campaigns are okay. They are not okay. Omuntu omuna Uganda yena nga ali mu kulaba everything as they are seeing as okay abeerako ekikyama. What is okay? Okubeera nti nno bannammwe temubakkiriza ku mobilizinga nga balina ku mobilizinga electoral commission essaawa zino okubeera nga ekkakkanya embeera terina kyekola. Is that being okay? Tugende ku mandate ya electoral commission yalina okubeera nga ekola. Tugende ku mandate ya security agency kirina okubeera nga zikola and what they are doing in this campaign. Is that being comfortable? Is that being okay? It isn't. So erina obonzi jeyo nonteeka ne mukana akalulu kennyini. There is nothing comfortable. There is nothing. Obo kitegeera. Kakati wetugenda ku side the opposition fighting against themselves. Shalom. What do you think is opposition? Government awe muluzingira. Opposition tuliba twagala kitaminga nga bibiina ebitali NRM nti opposition. We are losing the argument. What is opposition? Opposition tebibeera bibiina bya bufuzi. Opposition ebeera idea. Ideology. Tosobola kugamba muno opposition nga the regime eri mu ntebe esobola creating ebibiina ebyayo. But because they are not NRM, so should we say that DP is opposition, Obama is opposition? Should we? Just because kati bakola gundi. Nanti like to get to squeezing chimu ku chimu, kibina ku kibina. Ongambe nti DP bannango kusinzira ku ngeri gyetambula bannango. Lwaki ogereza ku DP? No, wachimu ku chimu mpola nti singa kibadde kya any party that is not NRM is the opposition. We lose because we have other parties or other political players who seem to be in opposition, quote unquote, but yet they are playing choli. Kakati opposition ebiseko chola bagamba nti in absence of opposition nga teriiwo era bagamba nti media ye playing that role. Obo kitegeera nze opposition mu ntegeere yange yali badde ebizibu bya banna Uganda for example whereby nti no baje opposition leader nga ali compromised nti Shalom yabaddewo bwati n'avaawo but then bino ebisigaddewo byonna nga byo bikyali persistent. Anyone who takes charge kibeere ekyo. Naye tunadda mu opposition be bannabyabufuzi abatali mu NRM tunamba Abudu Katuntu yagenze na campaigning nga alina Anita Mongo n'agamba temuwa Kyagulanyi ng'atagamba ali mu opposition. Obo kitegeera. So Kyagulanyi abantu bali mu kubeera nga alwana bobadde ogamba nti yagenda Ruddawa all those areas nadi campaigning abaayo tulina okufuna tocho kufunaizinga abantu abo nti bakyali opposition in the sense of opposition nga we yali badde. So that is fight yawo wejja atenga bibeerawo mu byobufuzi okulwanagana bwe kutyo okilininga ennyumba kyali mu kibiina kya FDC paka Besigye we yakola ki we yakivaamu na creating a PFF naleka Nandala Mafabi ne Patrick Oboy nga bagambye sente za Mwai Museveni zali zimaze okubeera nga zijja mu nnyumba nga tekyali opposition for example in the context of opposition nga we yali badde kati wano tulina opposition eyali badde ng'ekola bya opposition nga tekola bya opposition. Why should I call them opposition? So Madam Farida Nakaziwe, I think we should be much more enlightened with civic awareness of how politics is being played around. But seeing things as esawa zino nga gulabawo comfortability yeti nga waliwo bino ebintu byembadde ngeza okubeera nga nkunnyonnyola okulaga nti nakusinga kubya gw'okutte tuli handicapped nsinga Uganda yonna. There is a very big problem. Anga sponsor chiwano Nana Herbal Mouthwash. Nana eddagala erigenda okubeera nga libayambako kubanga libajjanjaba endwadde ez'amannyo, mpunya akamwa, ndira side emu, nvamu olusaayisaayi nga nsenya, ebibuno, sirya binnyogoga, wenteekayo ennyogogo by'ebyokya amannyo ga reactinga bulala bana ebeera nga okozesa Nana Herbal Mouthwash. Genda mu pharmacies, genda mu drug shops gyali. Mwabali eberi bwegwanga mugende mu outlets ezireeta ebintu ebiviirako ddala e Uganda kubanga National Drug Authority yamala okubeera nga kakasa Nana Herbal Mouthwash.
Tanalanga Munno Watch. Munno Watch yakugamba nti ku mitwalo 3 ejja Uganda subscribing naffe embeera eberenge etambula bulungi nnyo nnyini ddala ku masimu gonna kwetuli abalina iOS abalina App Store ku application zezo ku masimu kombi kwetuliramu abakozesa smart TVs application yaffe musobola kubanga mugiwanulayo ne mubeera nga mulaba films enjogere namu abakozesa laptops desktops nga mukozesa enkola eyo musobola okugenda ku website yaffe ya www.munnowatch.com embeera n'ebeera etambula films zo tukyayiwawo mpitirivu nnyo films ezibeera empya tuziyiwawo ne films ezibeera enkadde nga zaayitako ebbanga tuzikomyawo mu kifaananyi nga kirungi nnyo gwe ne weerabira awamu n'abaana bo tezeesittaza yosobola okubeera ng'olaba era tebabalimba abalala nti waliwo bavijja bali ewalala wonna bavijja bonna exclusive okulaba Munno Watch kiyamba gwe. Yes, exclusive tuli ku mutimbagano gonte babalimba ate waliwo link ate Telegram ate mujjefe mutuwa mutwalo bali babaseera bona bavijjezi bali kuno so kulwempereza ennungi etakyukakyuka beera nga weeyune bannaffe aba Munno Watch. Batugambaga tunya dakiika ntambi 15. Enjabbiwa Zubede enkya leka ngende. Sebo Shiba Rogers ochatabukidde Shiba. Rogers Otisia Otabukidde Shiba. Kankusomere tweet ye. Namuga wazala nyo yakyo kyesanga bakuba Joiranda twanabira bantambi tusembeyo nako. Yes, bisomi. Kampe. Rogers Queen, I have no right to put you down. That's what if anything, I should be lifting you up as a new mother. But tell me, what in the world is a mother doing setting attention traps? There isn't even your fault. It's the brand you built from the start of your career. But even puppies grow into dogs. Growth is expected. You transitioned into motherhood so gracefully. Even showed up at your show's press conference like the queen you are. Are you still competing with other peace and Joylanders of this world? Rogers wako MTV. Tuchivu Midland 256. Have you run out of your role models, or you were simply missing the spotlight? Today, I don't have answers, just questions, because honestly, you have left me startled. Ekirungi is looking for answers. Akogedde bulungi. Bati shibambala bwatu bayambala ngate yazala. Yes. He's looking for what? Answers. For answers. Shalom. Movement y'abakyala okufuna eddembe ezze eyita mu miteeko egy'enjawulo okutuuka essaawa zino olwaleero we bali. Mu African Traditional Society neotaba African tradition but ndowooza ensinga we yali etambula abakyala baalinnyirirwanga nnyo abakyala nga bebasaako ebintu kati ffe mu African traditional okulya emmamba kulya nkoko nti omusanga mu kkubo ku makyaki bya bisiraani oddayo ebintu weebityo mu societies ezimu nga they can't even inherit or own, they can't own land, they can't inherit property. Nkubulira movement eno gyezzeeva nkuzimbira ekintu kya Otis wanoonya answers okitegeera abakyala nga tebakkirizibwanga na kwogera mu public, tebakkirizibwanga kutekinga on roles mu leadership. Abakyala nga balina kubeera manju mu setups ezensi ez'enjawulo nga n'okusoma tebagenda kusoma abamu. Essaawa zino ogenda mu ggwanga erya is it Pakistan tebabakkiriza kwambala bintu ebimpye nti ne mu mupiira balina ebintu bye bambala we batyo okitegeera. So nga newezibeeranga spiritual roles oba cultural roles nga tebakkirizibwa. Essaawa osobola okulengerayo abagezigezi bamafiina, osobola okulengerayo abagezigezi bannamutebi okitegeera. Omukyala nga we yafiirwanga bba ng'afuuse nnamwandu yabeeranga isolated era nga bamugamba nti guwaviiriddeko nebbaawo okubeera ng'ofa. Lwaki? Zibayita stereotypes ezo ensi zeegenze ng'eyitamu. Waliwo mu mindset ya Roger Otis eyo endowooza gy'alina, endowooza abantu gye balina erowoozesa omuntu nti omukazi bw'abeera azadde omwana avaako kiri ekya womanhood. That motherhood erases womanhood. Abantu balina endowooza eyo tukiyita cultural conditioning. Era ffe nze omulimu gwe nasobola okufuna nga ba ku campus mukyala bamwita Sarance Gaye buli 8 March twadedicatinga omwezi gwa March ogwo okucelebratinga abakazi nga tulina festival gita celebrating womanhood festival. Abakyala balina bye bakoze nga tuba celebratinga.
olwa okubreakinga conditions ngeze zibadde ziterebwanga ku bakyala. Twakulanga ewaffe mu maka nga kive omukyala okwambala empale like empale empanvu trouser era nga gubeera musango gwa omukyala okuwummula amatu webiti babikizanga ebyokwewunda mulimu cultures ezimu traditions ezimu oba amaka agamu nga nakyo tebakkiriza. Yes okitegeera kati cultural conditioning eyo societies ezo nga abakyala bakula babagamba mulina kubeera bakakkamu, mulina kubeera silent, mulina kubeera modesty, mulina kubeera submissive eri abasajja na buli omu yenna ng'omukyala bw'atyo we yakuzibwa bw'atyo talina kubeerako any say whatsoever, talina kubeerako kyakola whatsoever because abasajja ab'ebiseera ebyo batyanga change. Omukyala singa tumwempawalinga n'abeera awo kwegamba they threatened independence yabwe ng'abasajja, abakyala ne yabakeepingira eyo. Okitegeera tukiyita patriarchal mindset eya Looja gy'alina. Looja musajja nkola nkadde. But then that is moral hypocrisy. Lwaki nti wogamba nti n'omukyala waba amaze okuba nga azaala alina ebintu byalina okubeera nga droppinga abyesonyiwe. How about omusajja? Wosanga omukazi ng'ali myaka 5 ng'akyewunda nga yeyambalira mini ye sasa tegenda kumukarakterizinga nga malaya sugar mami. Wesanga omusajja y'omu myaka 5 ngakubye kishort yeberera mu gym asaze ekirevu kye asaze akaviiri ke ekito paga omusajja akula bulungi. Yekumide ku mutindo omulaba takaddiwa. Naye omukyala singa akola byerimu sugar mami malaya. Yes, so that kind of moral hypocrisy yetutuusizaawo. Kakati ezo double standards ezo zibeera mbi oba okitegeera wotudda ku kya Looja kyennyini ekyokwambala nti omaze okuba nga ozaala kubanga ona kwambalanga muzadde omuzadde yalina okwambala atya. That is the biggest question. Ona kwebikirira sisuubira nti n'ennyambala defining values. It does in African setting. It doesn't. In African setting. African setting gye twavaayo eyo yagamba nga abakazi okulya emmamba. Yagamba nga abakazi tebasobola kuinheritinga property. Gye tuvudde. Ate kati gwe omugamba African setting aye tuddeyo ku bye bateekawo nti omukazi bino byalina okukola bino talina kubeera nga abikola. Eyo twavaayo twagala kubeera nga tuddayo. Shalom waliwo abakyala abeebikkirira tuba tugenda ku clothing ennyambala okudefininga maama omutuufu omulungi nti obeera ng'oyambadde mini nga Shiba obeera mukyala mubi nnyo society biki byagenda kwesaamu amaaso otugendera ku eyo yennyini. Shalom wali abakazi abeebikkirira obulungi naye nga ku bwenzi kwe bakoze eki kwe batudde ku kyanga abasajja kukola biki ebibonabona ebibi. Kabalako video edana akatandika n'aba basira ne bankulira video nga banvuma we nagambira abaana bali musirimu bagaba oba kitegeera. So saalirowooza nti n'ekyennyambala pase kyekirina okudefininga character y'omuntu oba character y'omuzadde ng'omuzadde okitegeera kubanga nze ndowooza fashion is a form of self-expression. People express themselves through fashion. Kale saaba zino Shalom tugenda ku fashion shows ngezo nolengera abantu nga bringing a lot of styles. So waligambye ekyo nakyo, but because that is fashion, that is art, that is how people express themselves okitegeera, because through fashion sometimes it is where they get confidence. Nti omukyala essaawa zino okuva ewaka taliko mundabirwamu kwekebera kwekubaka makeup kukola kiba kizibu aba ayagala againing confidence. So muli nalirowoozezza nti tulina kubeera nga tubateekako embeera eyo okubajajinga moral standards zaabwe basing on how they dress. Ng'ate tulina abantu abalala Shalom gwe batokyemu nabasinga obubbi mu nsi sebana batunya okulako obusimu bebano bantambi bansi bamataayi basinga obufere ntambi wabeera nga bamuwadde ekifo mu gavumenti nga is a technocrat asumbukira mu billion sente zali bazigenda okulenja abalwadde basirimu ntambi nga ziri ku akaunti ye okitegeera. Kati n'abantu abasinga obubi in terms of nga tugenda ku morals ezo sibe bano banyambala mini bebo ng'omusanga gumidde bulungi mu Gomez ng'alina n'ekifo emmenga
oba okitegeera ab'ebitiibwa abo naye nga kwe batudde ku ddogo ege Shalom bayebera musabe eyo abantu abaloga olinga nga tomusuubira na kumusuubira naye bano abaana bambi so nandirowoozeza mutino mukulu Otis engeri gy'abadde ayagala ebibuuzo alina okutegeera ebintu ng'ebyo nti omuntu okufuuka maama ng'afuuse maama tekimuggyako nti no mukyala alina okukaddiwa asibenga mu gomesi era aba akyali mukyala omukyala ayina ebirooto omukyala ayina tests omukyala ayina style yazimba brand yes so agizimbye bwaki motherhood is just it only adds another layer to who she is tekimuggyako kuba kiri kyali Shalom ngenda ku example lwaki tukola nnyo double standards nti uno olina Jaden uno ne Shalom tubeera tugenda mu social activities ezo ng'olina vibe ye eri waggulu nnyo n'ogira kitegeera naye lwaki anywa atyo abakubanga mukazi omukazi ng'alina n'omwana n'akola ebyo bw'atyo n'awoggana bw'atyo for example naye ku musajja it is very Shalom alina vibe alina vibe omwogera kinyumirwa ebbaala naye abeera kubeera mukazi singa goal posts shiftinga so nandirowooza mu tulina okujja mu mindset eyo nituleka bannyinaffe bano nabo ne ba enjoyinga the same privileges nga ffe abasajja ate kibadde ky'abakazi ekyo but wekijja ate ku Shiba nga Shiba ate yalinaako ensoso nti ate muyimbi star brand she's an artist era ojjukira bali bagamba Cindy nti akunama nnyo Cindy nga she's an artist ennyimba zayimba okitegeera tagenda kubeera mu gomesi ajja ku stage nga ayimba boom party for example tulina okuputinga ebintu ebimu into consideration okitegeera for artists ngabo kati wolaba ba Beyonce agenda ali mu myaka 4 ana abaana 3 naye akyabuteeka wolaba Rihanna wolaba Tiwa Savage wolaba whichever oba okitegeera then why would it change ku Shiba Tumugamba na Uganda ali nateekamu statement bo simanyi ava peace and Joiranda you lost that argument more lens eyo but I respect him he's opinionated I like him but then mweno issue ya Shiba good enough wagambye nti ononya answers but statement yasembyeyo nawe kwatira ya kalipo yeno yabyogera akalipo yeno wagambye are you still have you run out of were you simply nedda you transitioned into motherhood so gracefully even showed up at your show's press conference this isn't even your fault it's the brand you built from the start of your career but even puppies grow into dogs growth is expected kyagala Shiba akule as abantu abadde ku Galaxy ba growings bavuddewo gokyaliwo where is growth tambia Samira mu where is growth to Roger Otis stop it people have gone tambirekerawo bintu by'ebiru byebyo this man ono wokulokusatu ku Davida Mr. Henry they grew they went stop when you're measuring growth of other people also when is your growth because at the end of the day we shall say you stunted when is growth when is growth achakola Galaxy achakola mukagwira wera wa wala growth ya manyo wala growth ya manyo nyao wali waina kubeera nenda waina kubeera no he's talking about growth he's talking about growth ndambi arwanya bijeko au Galaxy nawe waina kubeera awo woti ogolaba nti awo nawe kubeera awo okitegera wacha mukifunya golo post mudo Shiba ino kubeera omusajja ali akola ngabane bonna bavaayo amazajja kali mu bijeko nawe gwina pastures